Wuno Malaya yali yetunda ne Suzan Makula akakasiza ddala kituufu yali yetunda bannange. Ka video kalina maaso awo zali boss lady naye talubuzeemu munnange sindaleera naye muyina maaso awo shoze ni beki asanyo jerere ninga mugamba mutya mwasiimye mutya mwasuze mutya kansubire mwasuze bulungi yinge enkola yaffe basa video eno mujimpere ka like yani saa mukwano gwina ate nabakusubscribinga wano kusuubira news extra nti mukwano subscribinga irongene mu notification bell oleme kusumaka buli kimu kyonna kyemba nteekayo era nenyongera okusabira abo bonna mukwano abalwadde abagonvugonvu nti nsaba omukono gwa mukama oguguwonya wabula ekisaaki bibasuukeko yonna gye muli sikrise nkutandise ne mwana muwala munnange nga womulaba wosindaleera kiraga shuma manyi munnaye ennaku zino Rickman yamwogerako erya sindaleera ye munange olunaku lwaleero alabiseeko bw'atyo nga womulaba mu bitiibwa ebingi temulina kye mumugamba bannange eya Suzan Makula. Suzan Makula yakolerako mu kasino and ayina mikwano gye mingi nnyo abaali bakolako mu kasino n'ebirala yali abaddeko eyo yonna. Bw'otunulira lifestyle ya Suzan Makula, does it reflect eragira ddala nkituufu ono wabbaala wa kasino? Okay, ekisookera ddala ogendako mbulira oba alina ebintu bino wammanga. Alimu obulamu obw'okweragalaga okwematira. Yeeragalaga. Alimu obulamu obw'okukamula ensimbi. Ali ku musajja mugagga pasita kati tumanyi kiri waabwe eyo naye ensimbi weerira yajja wa pasita kubanga pasita ensimbi agirina. Abo abantu era ekiba kyamutwala mu kasino nkubuulidde basajja bagagga na ssente kyekitutwala eyo mu bifo. Kunoonya basajja kati amuyina amulina yamufuna amuwa ssente azimuwa bali baagala nnyo obutaala weebuli bazaala tebazaala kuba tazaala tannazaala kukyanga tannazaala nakyo wakingambye tebazaala naye bannange olaba wonzija ebigambo eno gy'obadde ondeeta abadde mpakala kitaaze ez'abaana abawala abakozeko mu bintu ebyo kati nange nenfunayo omuntu gwe nsobola okubuuzaako gwe mpulira nti yali akoleddeyokko ziba karakitaazi kasoolaba omuwala ng'alimu ebyo ne bakugako nti yaliko mu kasino weetegereza ebyo era akasente bwe kaggwawo olaba nga biki nga waliwo embiraawo kitegeeza singa bukeera ku makya ssente neggwawo ng'atema omuntu yenna nga yagenda kokola mu kasino mabbaala ebintu ebyefaananyirizawo ebityo ebigendererwa ebyo ebiba byamutwala omusajja mugagga kufuna musajja mugagga kuba nkubulidde beekuŋŋaanyiza eyo ssente okitegeera ate era aba ayinamu n'eno llo nti w'oba oyinamu kasente mba nsobola okuwaako ng'olina ky'osobola okunnyamba so awo n'okwetunda ne kujjira awo bagatta byonna so bw'akijja ku level yeeyo ng'alabye ono omusajja amukubye nnyo kuvaamu mu muntu just like that era kijja kimubeeramu mpola Queen Masolo eyali abaddeko mu kasino ne muwasa ne ssente yonna nga njirina ne mugulira ebintu ebibeezaawo omuntu ebiraga ssente emmotoka n'engimuwa amaka amalungi n'engazimba omulimu oba tukola naye oba nemuwa omulimu embeera y'akasino tusobola muvaamu anti aba afunye ekyo yali anoonya kati emuvaamu aba afunye ekyo yali anoonya naye era waliwo kiri kye bayita emyoyo tegimala gava mu muntu bino ebyoyoyo bino ebidondoola naye bannange kati ekisigala kyo kimugamba naye gwe wali wa mu kasino byebyo ate nga name wama wembyewuliddeko ebya Suzan Makula bannange ono nno mukwano gwe enfanfe yavuddeyo nakola kinafutangaza kwene ensonga tetumanyi oba munange oba amuwayiriza oba ebintu byamwogeddeko biki oba ebintu byamwogeddeko bituufu naye nga nze nabagamba omuntu w'okula okyuka ayinza osobola osooka ne weeyisa obubi naye akaseera katuuka n'ogamba munange bino byenkola tebirina gye bintwala kankola kikankyuka enzira eri mukama abantu tubalabye nga babbi naye n'atereera naawe ono obubbiso munange osanga ne Suzan Makula yakola ki
nosanga naye yakyuka tebyo nga tuyitadde ku bbali w'enti nkubuze butereevu wazali boss lady ono nno mukyala Shakibu mukyala Rutaya nga w'omulaba omunnange agali mu nkubo gagambibwa mbu gyo munnange emikolo gisemberedde gyo gyengedde era nga tegikyasukka mwezi guno banange naye nga wano ffe kusuubira News Extra tubaagaliza birungi tubaagaliza bisinga wamma ne Mr. Rutaya muzaali n'abaana n'abalongo bibiri ku sayidi ezeera wamma gyo emikolo agyetegekedde nga w'omulaba awo byate byazali nga tubyerekereza tubitadde ku bbali bwenti nkuvuze butereevu paka wa Suzan Beki kw'otadde muganda wono munnange Bossanyu Jereere eri abakuganyidde era nga bwenjogerera bafunyidde passport nga bagenda kumala e Canada emyaka 10 mirambirira bannange nga si byangu era munnaye nga wobalabaawo okugamba nga bonna basanyufu essanyu libatta bannaye basaba esaala basaba eno mukama weebaleerere biki byonna n'ebirala biki bingi naye nga munnaye ono kusuubira News Extra tubaagaliza birungi bisinga nti mwebale banaye mukulike kati baana tebakyali bannayuganda okuva kati paka myaka 10 bagenda kubeera ba Canada nga woolabaawo banange ate bibiri ku sayidi ezeeye wa Suzan Beki. Omuntu yenna asobola okuntuusiza amawulire gano eri omwami gwe bayita Haja Miss Kigundu musaba mwegayiridde munoonyereza emyaka 5 nga nesisobola mutuukako naye mwegayiridde kanfukamira mwegayiridde buli muntu asobola okumuntuusizako amawulire njagala kumusisinkana nina ebintu byange ku mutima byenjagala omugamba kubanga okubonaabona kwange konna nze kwava kunjokyeza bintu nali nkolera mu lujja lwa winaawo kwe nava okubonaabona okutuuka ku mbeera eno gye ndimu nali kasita kajja nentandika okubonaabona bwenti saddamu kubeera na mirembe saddamu kubeera ate era nga nali singa omumaaza naye mbeegayiridde yenna asobola okumuntuusizaako amawulire gano munoonyereza emyaka gisoba ne 5 naye mwagala musisinkane mwagala mulabe mwagala mulabe akayinza bunagenda wamanya Yasini yatera okulaba alaba mami Yasini wagala biroza ne aja bala musaba bambi musaba nga nfukamidde musaba mwegayiridde mwagala musisinkaneko byebyo byange